tezinnatuuka Bulange. Olwaleero abakulembeze ba NRM nabakwatidde ekibiina kino bbendera okuvuganya ku mitendera egy'enjawulo bawubyeko olubu lw'ekigere embuga okwogeramuko ne Katikkiro. Bano nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Kyeyune Kasolo bategeezezza nga bwe bazze okuweebwa omukisa mu kakuyege gwe balimu kati okusobola okutuula mu ntebe ze beegwanyiza. Tuli ku lugendo lwaffe olututwala mu ssetteeserezo Parliament lukiiko lw'eggwanga olukulu. Olugendo olwo tetuyinza kulutambula ne tutuuka nga tetufunye emikisa gya Mukama waffe Kitaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bamutegeezezza nga bwe bamanyi obulungi ensonga eziri mu Buganda ne bakakasa nti singa baba bagenze mu buyinza ku mulundi guno zonna za kusoosowazibwa. Obuweereza bwaffe n'obukulembeze tugenda kubeera nti tussessira ku nsonga ssemasonga eza Buganda 5 ng'esooka okukuuma n'okutaasa n'okunyweza Namulondo. Ssebo tweyama okukola ekyo. Okwettanula enfuga eya federo tujja kwongera tumanyi okugiteesaako n'okugimaliriza. Era baloopedde Katikkiro ng'omuwendo gw'ababaka ba NRM mu Buganda bwe kuzze gukendeera nti akaseera kano bali mu kusala amagezi butya bwe bayinza okugwongeza n'okusinga nga bwe gwali. Kakati tukozesa omukisa guno nti bwe tutambula buli tufuna omukisa tugezaho kulaba nti embeera eyo eyatuviirako okukola obubi tugirwanyisa. Naye nga tugirwanyisa tetukalakasizza, naye nga tugirwanyisa nga tukozesa amagezi gaffe. Mu kwogerako eri gye bali Katikkiro asabye abakulembeze okusoosowazanga ensonga eziruma abantu be bakulembera so si birowoozo byabwe. Kubanga munnabyabufuzi omulungi teyeekiikirira, akiikirira abantu alinganga Sebyuma DJ tazanya music ye gwayagala. Era DJ omulungi azanya bano abazze okuzina amazina kye baagala. Agamba nti ensonga ezekuusa ku byobulamu, ebbula ly'emirimu n'ekibbattaka zisaana okuteekebwa ennyo ku mwanjo kubanga ze zigatta abantu bonna. Ensonga ezikwata ku ttaka n'obugulumba obungi bwe tuwulira oba obuliwo bisaana okumalibwawo. Mmwe ababaka nga mmwe mukikulembedde. Ono bategeezezza ng'Obwakabaka bwe butasosola muntu yenna kasita abanga Bwakabaka ekitiibwa kw'ossa okukwata ensonga ezimukwatako n'obwegendereza. Tetwagala ayogera ku kabaka ng'alinga amujereegerera. Twagala ayogera ku kabaka ng'amuwa ekitiibwa. Kiringa oli bw'ajja ewammwe ewa kitaawo n'ajerega kitaawo akuzaala. Ate bw'akikola ng'ali mu luggya lwa kitaawo ekiwundu kiyinza okusamba eddagala. Katikkiro abasoomozezza ng'enteekateeka za gavumenti ezisinga obungi bwe ziyita obuyisi mu Buganda nga bo abantu baamu tebaganyuddwa ng'ebitundu ebirala. Waliwo gwe nagamba omukulu mu gavumenti nti nga mutuyisaako emikisa. Naŋŋamba nti Buganda eri bulungi. Nange ne mwokya ekibuuzo nti omwana bw'aba omugimu tebamuwa mmere. Kaakati oyinza otya okugamba nti kubanga Buganda eri bulungiko emikisa gigiyiteko gigende eri gigende eno. Mulimo gwammwe okulwanirira emikisa gyaffe. Ku nsonga y'abeesimbyewo agamba nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa abeesimbyewo okuguza abantu ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wabula si kubawa bisuubizo. Ebirowoozo bassebo ne bannyabo bye bivaamu ebyo ebikolebwa ebizimba eggwanga. So ebisuubizo bitunulira muntu ssekinnoomu naye ebisuubizo binaabuna bitya obukadde 46 obw'abantu obuli mu Uganda. Bw'atyo abasabye okukuuma emirembe ekiseera kino bakiyitemu awatali kuyiwa musaayi. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.